Ebitundu ebyakosebwa kwe kuli Kyakago ne Kasese ebisangibwa mu ggombolola y'Ekibanda era Akaayi era ssentebe w'ekyalo Kyakago Twaha Sseruyima agamba nti ali mu kutya okutagambika olwa munnamagye agambibwa okuba nti yeekubanye n'omumyuka wa RDC w'era Akaayi. Twafunye okwennyamira kw'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okugibwamu abajaasi nga bakulembera kapiteeni atampadde bimukwatako nga baali wamu ne RDC, Deputy RDC ne DPC ne Kaawo Kamya. Ne bajja ne bakuba ettaka lyaffe lye twali twafunako liizova nga twalifuna 2011 eyaabwe twagenda oginoonyereza nga baagifunye 2014. Ettaka eryogerwako litudde kuyiika lukaaga era nga lya gavumenti era nga liriko amaka agasoba mu 3,000. Ye ssentebe Twaha agamba nti embeera eno yasajjuse abantu bwe basazeewo okwekumamu ogutaaka olw'okunyigirizibwa era wano baakubye amasasi mu bbanga awamu n'omukka ogubalagala mu bantu okusobola okubakkakkanya. Lina bulooka yali bulookinga n'aliguza omuntu omulala ate naye nga akolanga bulooka bamuyita Ndawula Yasiine omu ku balangira b'Ekiswere ye bulooka w'ettaka eryo naye nga yalikwata ate n'aliguza munnamagye essaawa eno ali mu kulikubisa. Amannya ge era makweke tebagogera amannya ge. Abatuuze bagamba nti balinako ensuku zaabwe awamu n'ebyobugagga byabwe era nga bano bagamba nti wano we bagenda okuziikibwa era bali mu kutya okutagambika. Kubanga tubadde tulina amayumba gaffe, ebyokulya, ensuku zaffe, buli kimu kyonna kibadde kikolebwa wano mu ttaka lyaffe lye bagezaako okutwala mu ngeri gye tutategeera. Akapapula tekamutwala naffe ekyapa tekitwala kuba jjajjange namuziika ne jjajjange ne muziika mpaka katatu ngamba oti babadde wali nga batukubatiya gaasa abaana baffe ne babakutula emikono abaana baffe bakutudde amagulu era sebo tusigadde tuli bannaku tugenda nga bwe twajja. Ye munnamagye Captain Godfrey Kalamuzi atayagadde kulabikirako mu kamera zaffe yeewozezzaako era n'atutegeeza nti ye nannyini ttaka. Edward Kamya omumyuka waakulira abakozi mu disitulikiti y'e Akaayi era nga ye muwandiisi w'olukiiko lw'ettaka e Akaayi agamba nti oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa okuva mu Lands e Masaka eyabaleetebwa Captain Godfrey Kalamuzi basalawo okukolagana naye newankubadde nga abatuuze bo bakifunamu bulala. Tewaliwo mbeera yonna yakwagala goba bantu ku ttaka era ffe ng'abakulembeze ne bwaba nga nannyini ttaka agirina tetusobola kugikkiriza yadde n'akamu. Era ffe tuli ku sayidi y'abantu tugamba nti bwe bwaba nga mulimu omuntu asangiddwa nga mwali mu ttaka enkolagana eyogerwako mu tteeka enkolagana ebeerawo wakati wa nannyini ttaka ne nannyini kibanja yeyina okuprevailinga. Bo abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Sseruyima Twaha basabye pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awamu ne Honorable Nakalema okuyingira mu nsonga zaabwe basobole okufuna obwenkanya. Lwekikwatako tutuusa pulezidenti Museveni twamuziza waggulu naye nga tatuyambye tugenda mwenonera tusobola kusenguka lw'amajjeege tusobola kuva ku ttaka lw'amajje ga pulezidenti Museveni atunuulira abantu. Tulina omukulu era Akaayi madamu bamuwadde ssente n'ayiwa essente bamuyiridde ssente n'ayeta amagye gatukubye emiggo buleti. Tusaba gwe kikwatako kuva mu ofiisi enkulu ayanguwe ng'abantu tunakwesalaasala. Edith Nabagereka ne Bwekumbule Frank Kura STV Select ey'enjawulo.